lutegekeddwa Minisita Diana Mutasingwa lwetabiddwamu abakulembeze ab'enjawulo okuli ababaka ba Paalamenti mu kitundu ekyo, bammeeya, bakansala n'abalala. Nziza nnyo kansala n'olukiiko luno. Omubaka munisipaali y'Enjeru Berangidde yasoose okwogerako eri bakansala, kyokka abadde akyayogera mmeeya w'Enjeru Yasini Kyazze n'amwambalira ng'amulango kwekubana n'ababbi b'ettaka babadde awolereza nti balina kinene kye bakoze mu kitundu ekyo. Wabula mmeeya olubadde okumala okwambalira omubaka Berangidde waliwo kansala Ronald Bawaya naye amwambalidde ng'amulanga okwekubana ne bakansala okubba ettaka nga buli kimu ekiri ku ttaka agamba mmeeya alina kyakimanyiiko. Era n'obwedda balumiriza babiri omubaka Berangidde ne mmeeya Yasini Kyazze mu maaso ga minisita. Mmeeya ye head wa political wing tayinza kutugamba nti tawunikiraka nti yawandiika nti batuwa ekazi 10 ng'ate ngolo ye mukama ekyokubiri ono MP ono gwoli wa district naye ono yewa area otugamba otya mbunze nali eno ninde zibyo simanya zibyo. Mmeeya wa Njeru Central Division Michael Odeba asomedde bakansala ebyazuuliddwa era nasaba abakulembeze okugenda mu mbuga z'amateeka singa baba tebakkiriziganya na alipoota eno. Ono ayongeddeko nti ensonga z'ettaka zino zibadde zibatabuseeko ng'abantu batuuka n'okubalisaako ssente ze bataalya. In the investigations, all activities on the said land were stopped, pending establishment of registered owners. In case of municipal councillors have any further complaint in respect to that land, they are advised to forward their complaint to the Solicitor General. Kyokka Minisita Mutasingwa alwanye nnyo okulanga omubaka w'ekitundu ky'Enjeru Berangidde ayogerako eri bakansala era n'abuulidde minisita nti ekizibu ky'e Buikwe ye District Land Board. Abantu bano bagenda mu maaso ne bawa n'abatanzi Mariati n'Oluyati ekyapa ng'ensonga zino zikyali mu kooti. Honorable Agondi Muzeyi Chemba ng'atutte Njeru Municipality ne Land Board mu kooti kyali kya bumenyi bw'amateeka. Minisita Omubeezi ku yafisi y'omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Diana Mutasingwa asaba abakulembeze okulekerawo okweyisaamu amaaso kubanga ebiva mu ntalo zino tebiba birungi. Mutasingwa abajjukizza lwaki yayise olukiiko luno n'ensonga y'okusala amagezi ku alipoota ya poliisi eyafulumya ng'eraga nti ettaka lya Model Farm si lya munisipaali y'Enjeru. Leero oli kansala because abantu bakuwa obululu. So fena tuwe respecting nga bakulembeze. Tukoze tutya. Bwe batufunye report eva mu police ne tugamba kino na kino mwe nga bakansala musazeewo ki tukoze tutya. Oluvannyuma minisita yolekedde ku kyalo Nabikizzi ku nsonga ze zimu ez'ettaka abatuuze gye bamulombojjedde ennaku olw'abannannyini ttaka abaagala beegule ku mpaka. Bw'oteggula tugenda kutunda ku ttaka lyo tukole ki ekituluma tetumanyi what is the matter. Buuzo kigamba nti bwe mba njagala okuwa obusuulu nfoosingi bw'okwegula nga sisobola kwegula. Tulungi bakkiriza nti babbi. Farida Nakaiza ne Paul Yusabire BBS Telefina Enjeru. Kale ensonga z'Enjeru nga tuzitadde ku bbali ssentebe wa disitulikiti y'e Rengo